ekimu eky'ekkumi kyeki kikwetaagisa okuwa ekimu eky'ekkumi ye bw'obeera tokiwadde oyinza okufuna ekikolimo. Tugenda kuddamu ebibuuzo 10 ebikwatagana ku kimu eky'ekkumi mu Bayibuli. Mbabuuzaako mwenda mikwano gyange, amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'okusoose kwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe okwonene kade gwejja osookanga okulaba vidiyo zaffe ze tuteekayo ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Olwokubiri gubeera mukwano, olwokutaano tuba tuddamu ebibuuzo eri abo abakkiririza mu Bayibuli. Bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna noonyawo ku WhatsApp namba yange eyo, naawe yandyetaaza otuwagira mu ngeri yonna ku Jack Online Ministry, beera ng'okozesa ennamba y'emu era Mukama akumpeera omukisa. Leero katukwate ku kimu eky'ekkumi. Beera mugumiikiriza, vidiyo eyinza okubeera empanvu naye nkwegayiridde gimaleeyo kubanga ekibuuzo ekisembayo kye kisinga obukulu ennyo mu vidiyo yonna. Katutandikirewo. Welcome back to Jack. Tandike n'ekibuuzo ekisooka. Ekimu eky'ekkumi kyeki? Kye kitundu kimu ku by'ekkumi by'obeera ofunye. Katugeze okungudde ensawo za kasooli 10 n'oggyako ensawo emu n'ogiwa Mukama. Ofunye omusala gwa mitwalo 10 oba amagoba ga mitwalo 10 n'oggyako omutwalo gumu n'oguwa Mukama. Ekibuuzo ekyokubiri ku ky'ekkumi kitandikira wa mu Bayibuli? Kitandikira mu Olubereberye essula y'e14. Jjajjaffe Ibulayimu bwe yagenda n'alwana n'awangula n'awamba omunyago ku ebyo ebintu bye yali awambye, n'aggyako ekitundu kimu ku ky'ekkumi n'atwalira kabaka eyali amutwala era eyali kabona Merukizaddeeki omulundi gumu gwokka mu bulamu bwe. Ate bwe yakiwaayo yali akiweereddeyo abaana be bonna abakyali munda mu ye, okusinziira mu Ebulaniya essula ey'omusanvu onyiro olw'ekkumi. Kati bw'obanga oli wa pa Ibulayimu olina okiwaayo omulundi gumu gwokka mu bulamu bwo, ate olina kijja ku ebyo by'oba owambye ku bantu abalala so si ku bugagga bwo, kubanga Ibulayimu teyajjako ku bugagga bwe kuwaayo kimu kya 10. Kati bw'oba ng'okoppa Ibulayimu bw'otyo bw'olina okiwaayo. Ne kiddamu okulabika mu Olubereberye essula ya 28 okuva ku nnyo olwabiri paka ku lwabiri. Yakobo bwe yali atidde okudda ewa muganda we ng'alowooza nti muganda we agenda mutta, n'asuubiza Katonda, singa omponya muganda wange n'atanzita ngenda kukuwa ekimu eky'ekkumi. Kati bw'oba ng'okoppa Yakobo olina musuubiza busuubiza n'ogamba Katonda, singa onkolera kino nja kukuwa ssente bwe ziti, nga tewali tteeka likufuga wabula gwe aba asuubiza Katonda abeeko kyakkolera naawe olyoka omuwe. Ekibuuzo ekyokusatu, kimu kya 10 ki Katonda kyatulagira okuwaayo? Mu Malaki essula 3 kankutwaleko mu mateeka ga Musa. Katonda yalagira abaana ba Isirayiri okuwangayo ebimu eby'ekkumi oluvannyuma lw'omwaka n'oluvannyuma lw'emyaka 3, nga bw'ogatta ebimu eby'ekkumi byonna ofuna obutundutundu 23 n'obutundutundu 3 ku 10, nga waliwo eky'abaavu, eky'Abaleevi, naawe gwe okulya gwe abeera akireese. Kati bw'oba ng'owaayo mu mateeka ga Musa olina okuwaayo ebitundutundu 23 n'obutundutundu 3 ku 10. Mu Isirayiri waliyo ebika 12, ng'ekika kino eky'Abaleevi Katonda kyo teyakiwa ttaka, tebalina bya busika, baliwo kuweereza buweereza Katonda. Kati biri ebika 11 ebiyina ettaka bwe bibeera bikungudde, Katonda nga yabagamba mulina okuggyako ekimu eky'ekkumi muleetere bano Abaleevi kubanga tebalina bya busika. Kati awo we wava ekibuuzo ekyokuna, Abaleevi ne bakabona abatalina bya busika oba abatalina ttaka be baliwa mu ndagaano empya? Ekyo nno kizibu okuddamu kubanga ojja kumbuuza ate ebika ebirala byo bye biriwa? Ani ava mu kika kya Benjamini? Ani ava mu kika kya Yusufu? Bwe waba nga tewaliiwo bika birala biri eri 11 n'eky'Abaleevi tekiriiwo. Peetero ekisooka essula ey'okubiri olunyiri lwa 9 lugamba bwe luti, naye mmwe muli ggwanga ddonde, bakabona ba kabaka, kika kitukuvu, bantu banvuma. Lutegeeza bw'oba ng'omaze okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo obeera oyingidde mu kika ekitukuvu nga luli bwe kyali eky'Abaleevi, era ofuuka kabona. Ku luli eri kabona ye yalyanga ekimu eky'ekkumi. Kati bw'oba ng'owaayo ekimu eky'ekkumi ng'osinziira mu mateeka ga Musa, gwe kabona, ekitegeeza gw'alina okuweebwa ekimu eky'ekkumi kubanga buli akkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we abeera afuuse kabona. Ekibuuzo ekyokutaano, ky'ogamba tetukyali wansi w'amateeka ga Musa? Abaluumi essula y'e10 olunyiri lwa 4. Kubanga Kristo y'enkomerero y'amateeka okuweesa obutuukirivu buli akkiriza. Yesu y'enkomerero y'amateeka oba amateeka gakoma ku Yesu. Kati gwe bw'okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo ng'ofuna obutuukirivu bwa Katonda. Abagalatiya essula y'okusatu okuva ku nnyo olwabiri paka ku lwabiri mu 6, amateeka kyali kisiikirize oba mubeezi oba eyali atubeesabeesa okutuuka Kristo bwe yajja. Yesu bwe yajja ofuna obutuukirivu lwa mukkiriza n'otandika okubala ebibala ebirungi olw'ekyo kye wafuna. Ate
amateeka teryali limu lyokka, gaali amateeka 613. Kati gonna olina okugatuukiriza, kasita omenyako limu nga gonna ogamenye. Kankweko ekyokulabirako agamu ku mateeka agaali mu mateeka ga Musa. Omukyala bwe yeekoonanga akagere oba ng'agenze mu nsonga ze, yabalibwanga obutabeera mutuukirivu okumala ennaku 7, era nga buli muntu yenna amukwatako abeera si mulongoofu. N'amateeka amalala gonna ng'okukomolebwa, obutalya mbizzi, okuuma olunaku lwa Ssabbiiti, okusaddaaka, bw'omenyako etteeka limu gonna obeera ogamenye, bw'okuumako etteeka limu gonna olina okugakuuma. Kati bw'oba ng'oli wakuwaayo 1/10 gonna amateeka olina okugatuukiriza. Ekibuuzo eky'omukaaga, oyinza okukolimirwa singa towaayo 1/10? Abeefeso essula esooka onyirwa 3. Yeebazibwe Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo. Katonda agamba yakuwa omukisa. Kati Sitaani ayinza okukolimira olw'ensonga towadde Katonda, oba Katonda ayinza okukuggyako omukisa olw'ensonga tomuwadde? Katonda waffe munaku nnyo, oba si kyo yali atulimba waneeno mu kyawandiikibwa nti waweebwa omukisa? Oba oyinza obbeera n'ekikolimo akaseera ke kamu ng'olina n'omukisa, olwo obeera oyitibwa otya? Nti oli mukolimire ate era olina omukisa? Oyo bamuyita batya? Katonda tayinza kukolimira olw'ensonga tomuwadde, teyeetaaga buyambi bwo. Ekibuuzo eky'omusanvu, kati tulina kuwaayo tutya mu ndagaano empya? Abakolinso ekyokubiri essula ey'omwenda onyirwa 7. Buli muntu akolenga bw'amaliridde mu mutima gwe, si lwa nnaku newankubadde olw'okuwalirizibwa, kubanga Katonda ayagala oyo agaba n'essanyu. Katulinamu ebyokuyiga bya mirundi 4. Ekisookera ddala, malirira era weesalirewo mmeka z'oyagala okuwaayo. Yesu yasomesa nnyo ku ssente, naye oba yeerabira bwerabizo tubuulira mmeka ze tulina okuwaayo? N'abatume bonna baasomesa, naye tebaasomesaako ssente mmeka omukkiriza z'alina okuwaayo. Wabula Bayibuli etugambye wano, malirira mu mutima gwo mmeka z'olina okuwaayo, oba 5 ku 10, oba 10 ku 10, oba 10 ku 10, oba 9 ku 10, nga tewali akukase. N'ekyokubiri egambye togayaalanga. Bwe babeera nga bakuwadde eddembe okuwaayo kyonna ky'oyagala, ate tobeera mugayaavu, beera ng'okula mu mwoyo, n'okuwaayo okwo kubeere nga kukula. Eyali awaayo ekinusu, kati gendako ku kapapula, gendako ku 1000, bw'ova ku 1000 genda ku 1000, genda ku kakadde, okusinziira ku nfunayo bw'eri, ate tobivaako buvi. Gwe tunuulira ensomesa ya Yesu, ebintu byakyusa okuva mu ndagaano enkadde n'abiteeka mu ndagaano empya, yanyweza binyweze. Kankuwa ekyokulabirako, ku luli eri baamalanga kukwatira mu kikolwa n'omukazi ne bakibala nti oyenze, naye mu ndagaano empya Yesu agamba kasita otunuulira omukazi n'omwambula mbwongo obwo obeera omaze okwenda. Kati n'ekyokuwaayo kino beera ng'onyweza kinyweze, mu kifo ky'okuwaayo 1/10 genda ku 2 ku 10, oba 5 ku 10, oba 10 ku 10, okusinziira emmeeme eyo bweyagadde oba engeri gy'osazeewo n'omutima gwo. N'ekyokuyiga ekyokusatu, Bayibuli egambye nti newankubadde olw'okuwalirizibwa, Katonda tayagala muntu yenna asooke kukangakanga, kutiisatiisa, mbw'odduka bikolimo, oyagala mukisa gwa Katonda bw'otawaayo ofudde, ebyo byonna tabyagala. Ayagala osalewo n'omutima gwo mmeka z'oyagala okuwaayo naddi lw'oyagala okuwaayo. Nga tonnaba kuwaayo kintu kyonna, sooka nga weebuuze, ddala kivudde ku ntobo ya mutima gwange, nazze neeteeseteeso kiwaayo, oba bamaze kuntiisatiisa, kunkangakanga oba kunsuubiza ne ndyoka nkiwaayo? Kasita okiwaayo nga bamaze kutiisatiisa oba kukangakanga, obeera towaddeeyo. Ekyokuyiga ekyokunaatera kye kisembayo, Bayibuli egambye nti kubanga Katonda ayagala oyo agaba n'essanyu. Kati nga tonnaba kusituka kuwaayo, sooka weebuuze, kino kye ŋŋenda okukola nkyagala kiviiridde ddala ku ntobo ya mutima gwange, neesaliddewo ddi lwe ŋŋenda okuwaayo na mmeka ze ŋŋenda okuwaayo? Teri muntu yenna nkase neera seemulugunya. Bw'oba ng'olinamu akeemulugunya munda mu ggwe, sooka olindeko okuwaayo kutuuka w'onoobeera omusanyufu ng'owaayo, kubanga Katonda akebera mutima, takebera ssente mmeka z'owaddeyo, wabula akebera omutima gwo ddala musanyufu ku ekyo ky'okola. Kati lindako okuwaayo bw'oba ng'okyemulugunya okutuuka w'onoosanyuka olyoke oweeyo n'essanyu. Ekibuuzo eky'omunaana naye tosubwa ekibuuzo eky'ekkumi, ennyumba ya Mukama yeeriwa mu ndagaano empya? Kubanga mu Malaki essula 3:10 Bayibuli egamba nti muleetenga ebitundu eby'ekkumi ebijjudde mu nnyumba yange, waleme okubulayo emmere. Kati ennyumba ya Mukama ey'endagaano empya yeeriwa gye tulina otwalamu emmere. Abeefeso essula 2:21 wandiika. Bakolinso ekisooka essula ya 3:16, Bakolinso ekyokubiri essula ya 6:16, n'Abakolinso ekisooka essula ya 6:19. Zonna zoogera ekintu kye kimu, ffe yeekaalu ya Mukama, ffe ennyumba ya Mukama. Kati Katonda atuula mu ffe, Katonda takyatuula mu bizimbe. Katusomeyo, tuli mu Bakolinso ekisooka essula ya 6:19, lugamba bweti:
oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu ali mu mmwe gwe mulina eyava eri Katonda? Tokimanyi nti omwoyo omutukuvu kati atuula munda mu ggwe, takyatuula mbizimbe? Kati bw'oba ng'oli waakuwaayo kimu kya 10 ng'osinziira mu Malaki essula 3:10, oba olina kitwala mu nnyumba ya Mukama ye ggwe, oba olina okkiwa ekika ekitukuvu eky'Abaleevi ate era ekika ekitukuvu ye ggwe, ate era olina okkiwa kabona ate era ye ggwe, kati nga kabona asinga obukulu ye Yesu Kristo okusinziira mu ndagaano empya. Sooka kwebaza kugumiikiriza. Kale ekibuuzo eky'omwenda tusooke kugaggawala tulyoke tuweeyo, oba embeera esooke kutereera tulyoke tutandike okuwaayo? Nedda mukwano, Abakolinso ekyokubiri essula ey'omunaana tulaba ekkanisa ey'e Mekadooni bambi baali baavu nnyo nga banyigirizibwa naye tebaalekerawo kuwaayo. Katusomeyo olunyiri lumu lwokka, beera mugumiikiriza. Labayo, mu kubonaabona okw'abakeme ennyo essanyu lyabwe lyasukkirira, n'obwavu bwabwe obwabayinga obungi byasukkirira mu bugagga bw'obugabi bwabwe. Bo gye baakoma okwavuwala ate gye baakoma okuwaayo. Ne Dawudi agamba mu Samwiri ekyokubiri essula eya 24 onyero lwa 24 mu Luzungu nti I don't give God a sacrifice that costs me nothing. Mu Luganda negamba nti si wa Mukama saddaaka etanzitira byange. Kati okuwaayo ebeera saddaaka, obeera owaayo ekyo ky'oyagala ky'otwala nti kya muwendo. Katonda tetumuwa bukunkumuka. Kati bw'obanga owa Katonda tolondanga bunusu obufisse olyoke oweeyo, naye waayo ekyo ky'olaba nti kya muwendo gy'oli. Ekibuuzo eky'ekkumi ate era nga kyekisembayo kyekisinga obukulu, naye nga tetunnabagenda mu kibuuzo ekisembayo, teekera wansi mu comment section olinayo olunyiri lwonna olw'endagaano empya olutulaga ssente mmeka ze tulina okuwaayo ngaffe abakkiriza ba Christians ab'endagaano empya. Ekyokubiri, njagala okukusuubiza nti ku Lwokutaano olujja tugenda kwogera ku nsigo. Ensigo kye ki? Kikwetaagisa okusiga? Ate era teweerabira okukwata mu description box wansi awo taddewo link egenda okutwala ku video ddala oyawula otya ekirooto ekivudde eri Katonda n'ekyo ekivudde mu ndowooza yo. Kale ekibuuzo eky'ekkumi, bw'oba towaddeyo kimu kya 10 oyinza okgenda mu geyeena, era bw'obeera ng'okiwaddeyo obeera okoze omusango. Zonna ansa ziri no, kubanga mu Yokaana essula ey'okusatu onyero 16, kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, nga buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Awo tewaliwo kimu kya 10. N'omusajja yali ne Yesu ku musaalaba bwe yamala omukkiriza, Yesu yamugamba olwaleero ogenda kubeera nange mu lusuku lwa Katonda. Yesu teyamugamba nti olina sooka kuva ku musaalaba ogende oweeyo ekimu eky'ekkumi oba funa omuntu akuweerayo ekimu eky'ekkumi kuyingiza mu lusuku lwa Katonda. Kati omuntu awaayo ekimu eky'ekkumi n'oyo atakiwaayo ajja yingira obwakabaka bwa Katonda. Kati eri oyo ayagala okiwaayo kasita obeera ng'okiwaayo n'essanyu ng'Abakolinso ekyokubiri essula ey'omwenda onyero lw'omusanvu bwe tugambye nti Katonda ayagala oyo agaba n'essanyu. Kasita obeera ng'okiwaayo n'essanyu tolina musango. Naye ate tokoma ku kimu kya 10 kyokka, osobola okuwaayo 2 ku 10, osobola okuwaayo 7 ku 10 oba 5 ku 10. Katonda takusiba ku kimu kya 10 kyokka. Waayo ng'omutima gwo we gwagala. Mmeka z'oyagala okuwaayo naddi lw'oyagala oziwaayo. Mwebale nnyo okubeera nti mulaba vidiyo zange. Amanya gange nze Lukoma Jonathan. Teweerabira comment wansi awo, okusharinga, okuteekako like. Mbaagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.